Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya This is Maggie.
obadde weebuuza omuntu asobola okwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 bagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles Blessed Gospel Promote.
Blessed Gospel Promotions, BEP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BEP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BEP Events. Tubongera obugalo n'akalulu ekyamazima batukoze bulungi nnyo nyiri ddala tweyanzege kisa kya Nankasa Group eyo nesangibwa Pinikira wano wennyini era n'omuyima waayo mukulu nnyo mu nju eno kuba abeera maama ensi amanyiddwa ensi yonna omutegeero n'omukyukira Serena Gomez bannange tamuleseeyo Kitange otyo nzikiriza nange amasanyu gambuganye nkulaba abantu banyiridde bano mwana ko wayitiriza wegomba taata atikoloti ye kitange mubbanga bwobalaba ye taata mufaananamu okubanga ayaaya nayinza okubanga yabakulembedde bwe bonna bolyawo tibayinga mu mese mangi byandibanga ina magiki abantu ayagala katwalira eri gyali yalizze n'akake Muvubuka tata mpulira biyo muvubuka yenze muvubuka mutambuze otambulidde watufu twagaza ki eyakulaga ssebo ndi olunaku olwaleero ndijjako mu Ddemezi yo ssebo otyo bwentyo nenkusanga n'abatakansera nga bwe mbasanze nga muteredde bitebe atubadde wano mu lukikuŋŋaana lwa kikaffe ewaawo obadde otinsa otya muvubuka mutambuze dadi nakulaga nti nja kujja ngenyiwaleko ewuwerabye ebigere bino ndiwelwaleero luno ewaawo dadi yesebo okuyaayana nako kuli kutya dadi nina okuyaayaana okumanya nkulina otyo sebo nzize nga nina nankulembeddemu gwe kennyini yesebo ate bagagwe okulembedde nina gwe nina sebo ani sebo ono gwe tuzze naye otyo sebo wammamba anji baliyo Nsubuga esebo baliyo bakyaze weze nani dadi tuzze n'ekizito yesebo mwezitoye dadi tuzze n'ekizito ate nga n'owensenene naye tuzze naye nkata yesebo kati mubataddewo bonna okubakusawa Seviri yali mu kubonabonera w'owulira twogerera bye esebo Seviri yali mu kubonaabona gwe mutaddeko obuzito bwa kizito akitegeere n'enkata taggwa kati obadde otiisa otya era dadi okuba nga kwe kusiimaku tetubadde twagala okutume mube Lugave otyo lwobereyo mukiibi mubawereze otyo wabeere okukiibiriza dadi musaayirire katikoloti yesebo njagala okkirizeko oyo omu nzikirizaako oyo omu esebo oyo omwami gw'ogambye kizito esebo mumuleete yesebo mumuteeke wano mu kisasi ewaawo teweetantala naddala ggwe nze nyinza okukkiriza dadi okugira ebigambo ebyo ojja kujja n'oyo omukulu musebo mumpolampola nga mumusaayirira ewaawo ate nkubulira ekiddako esebo abantu bawange bazze n'obugalo sebo ange sibakuduumira esebo owaayi dadi gwono bajja gwe tunaalimisa ndaba biye kennyini yayuuga olwo yeetisse byebiyuuga dadi ebimu bijje ku mutwe gwe ye dadi obisanze mu budde bwaffe yesebo nina abaana bange wano abakebera ensonga esebo okulaba nti ddala mmwe nga bwe mwezze mutujyamu ebyobulamu kolere ennaku zino waali yewaawo
Ebola naye huyo tumuwulira. Ese. Simanyi monkeypox. Yesebo. Sagala kubaleeta mu bantu wano. Ewaawo. Agaye nti nze navaako obuzibu. Akono bajja gwe tunalimisa ssebo. Kati ngenda kuweereza abadokita. Ewaawo. Bakube akayiso bakutwale mu yunivasite e Bugema. Ewaawo. Oluvannyuma bwe banakkiriza nti ddala osaanidde. Iye. Ate nga mpolekeza ebukesa mu yamuta. Kati nsaana ayinza okugaanira bwe bukalo buno bw'owulidde abantu bano benzizze nabo nga ndyembeeta. Akyokali nnyo ku kyawakati. DJ bw'omwana yakuwaanye n'akuwa n'akasente ate omutemudde. Bamutenze okudduka. Ayisizaawo. Anti yakagomaga kati atandise ensambya. Koloti abaana bange bakulamuseeko. Bagenda babuuza ebibuuzo Kamaala. Naye nga mu byo mulimu musiibye mutya. Mulese bali batya. Nga okulise ne gye muva. Babuuzeeko mwana wange. Naffe tusanyusa basanga bamuula batimu bukowekoowe. Era dde bamuula muliyo mutya bamuula. Amina tubalaba. Katuma sembera kono. Naye olida azindalukawe mu mwannyuka akatwalire ono mubuuka. Sebo taata. Ndowooza obalaba. Dadi mbalaba. Bonna nga bwe balaba awo bonna. Sebo. Babadde wa King Charles. Weeks 2 emabega. Mu Bungereza. Sebo. Dadi lwaki mwonoona sse? Asikonoona anti bwe kyafiirwa mu mbadde simukubagizanga. Queen. Kata Elizabeth agenda. Sebo. Mbadde simutuku naye. Kati lye Nigeria wasindikayo. Mbadde mukosefu. Sebo. Ate bano bwala wasebo banneekyangirako ng'omwaka guggwako. Mbuno ki? Bwe bakoze nnyo emirimu bakooye baagala luwummula. N'okola otya? Ne nkwatibwa obusungu nno. Ne mbasindika ewa King Charles. Dadi ng'okunyigako kulungi. Mbakadda weeks 2 emabega awo. Nange nsaba onyige bw'otyo dadi. Ezo gomesi z'olaba buli omu gy'alimu. Sebo. Buli gomesi millions 2 eza pound. Dadi nga obagulira uniform. Anti baagala kyenkanyi. Dadi bwe kubanga kwe kusiimako otyo mbadde nsaba okkirize. Nze. Dadi ng'oboolyawo ngende nange mbalume ku kutu. Ate nze nkugaana. Mugaga tabulako balebe. Sookedde esamba mupiira. Asenene yaffe eyammwe ennyini neyateta. The Gunners. Ebadde tenabakufunayoko kyeyadde kye bayita ekikopo. Naye engeri gye balinamu essuubi. Ne bano kati baweeyo ku kikopo oba oliawo basobola okubeerawo nga nabo balina okusuubira okwo dadi. Dadi nkusirise. Mububuka. Wangi dadi. Essuubi lyadde Arsenal okuwangula. Wangi dadi. Wangi? Tebatwalanga ku ntebe ffe abagirimu ffe tugyeyagalirako. Atuddewo akakofiira yebinaggwera Mukama y'asinga okumanya. Dadi ojja kukkiriza. Leka abaana bange mbajje kasana. Ewaawo. Bazzeeyo beewummulire eggayaaza. Kyoyaga okundeetera ebizibu. Naye kankubize gwendabye ng'amademu. Akusanyusizza. Nakubo ge gatwenkyeka nayi mutole. Bajjeemu. Amakubo ge gatwonye muula. Owaayi. Kibona gye mujje mubadde mwagalayo. Ennyo. Mbalaba. Adadi. Otyo. Ekyamazima ennume ezoba ziyimiridde. Buli we ziyinza okuvaamu eddoboozi ng'ensongola ku mutala. Otyo. Ekyamazima mbadde nsaba okkirize. Oba oliawo ziramuseeko dadi ku nduusi ze ziri awo. Kati kola bw'oti. Okujjayo bulungi amakulu. Ye dadi. Azzeemu Love Commissioner. Era. Buli muntu alege mu gw'ayagala. Kati nammwe mwegonze. Okitegedde ndowooza ozza okujja omukyalo olabyewo. Togaano tutwalako mu kiduula. Era. Dadi nazikuno twali tukyakula. Nga batugamba nti ogeza n'ogenda mu kidongo. Naye ng'era tubabaza. Namuyita mu kadinisa. Kulaba muko namba 3 okuva eri. Bannange. Naawe n'otyamu. Muka kubera ddala guli omuziki gwe baagamba. Otya. Kale koloti. Ate muko namba 4. Otyo. Oyo ye musinza ku kulusedi ogenda okulaba nga atabudde ekintu nga kikamuwadde. Owaayi. Wangisebo. Obamanyi. Adade baanabo.
Mbade mwenyetu kuliko batubo. Nedda baana bo ddala. Kakati yes kakubuuzeeko ewaawo kambuuze kano ewaawo Science bala basibo naffe okubasanga bamuko era dde nnyo basibo era dde bamuko nsibye mutya basibo muko tusiibye si bubi nnyo kubanga tubadde tujja eno eri mukwano gwaffe amiina tusanyusa obbala abanyabo amiina muko era dde nnyo banyabo nsibye mutya nno banyabo naffe gyebituli akakati dadi abamu layini bulagira bugizi naye nga essebo dadi nkuwulira egono bajja gwe tunaalimisa abaana bange baabo ewaawo dadi okujjako nga ŋŋamba essebo tingaba wazze ng'ogamba nti gwabigaba ewaawo bonna oŋŋamba nti kati otuuse ku kyalo mpeddemu essebo nze nga nange ntetenkanya dadi otyo njagala okukutegeeza etyo nti nze aligaba abigula yaliwa ali eryaga nti omwana yonasaani ng'obisaasaanya nnyo ndowooza omutima gumutunduga ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo mugamba nti naye lwaki olina waaso yakusibye nte ku ggaali ng'abaana ba booda kati bigabe tulabe kyaba dadi kambigabe otyo mugambe nti abiri mugumu ng'asula ku buliri bwa wansi taita oludde yaba yagudde dda ate asuubirayo kugwa okulala talina kyeraliikirira kugwa muganda wange wasiwasi akusibye nte ku ggaali mukole naye mpolampola kati sokoba webamulise webamulise kozesa mikono ebiri mwana wange oyagala kubotya eto gwobuusa nemwanyi omusanga ku mitala w'amayanja anti era muganda wange sebuwazi nnyo obwedda neŋŋamba ye kankwena kiriko ngule aliwa muganda wange tata Michelle ekyamazima njagala okuzzaamu amaanyi omwezizzaamu amaanyi mama Michelle agenda kugamba kulikayo tata Michelle okukola omuwe girasi ate bagikuteerangamu amazzi aganyogoga dadi otyo ekyamazima mbadde nkyalina ebyokugaba naye engeri gyokyagambye nti okyandeetera abaana abalala wereeta ekikapu kyaffe bali bayogera kiwono bonna bagabanyirize lumu sya ng'okyandeetera abato abasinga kwabo batwale era mulamutse ku baami n'abakyala abo balina ensonga yaabwe naye musoke mubalamuseeko mbabuuza ebibuuzo kamaala naye nga mubyo mulina okuba musiibye mutya mukulika amakubo bwe bityo sanyusa nnyo okubala bassebo era dde bassebo mukama waffe yeebazibwe sanyusa nnyo okubala abanye kuliko amakubo kakati mwanyinazi wangi baabo omwami oyo gwewulire gwolabaawo alina ekirabo ekimulinga ekyamwamba tayogera naye alasana atuukira wano alina okulaajana kwe agamba ensonga emuleese wano mmwe mugimanyi era nti ya muwala wammwe ku bawala wammwe abali wano kuliko omu ku bo abaleese wano oyo mwami bwe yasinkana ne mukkiriza bajje wano obamanyi ensonga eyo gimanyiiko ensonga eyo baaba nagiwulirako wagiwulirako buwulizi naye tebyali bya sirias olwokuba nze kipayopaayo kati gwotuuse otya kuba zina limanyi oli wagenyi waŋŋambe mu lujja temuba kkubo nsazeewo nzije nywaniriza abagenyi bano baaba yankubirako ku ssimu naŋŋamba baabawo alina abagenyi basuubira nakimuli mumanyi omwana yeeguniza oyo tuusa okuba ku ssimu yesawa yaleero teriiko otyo neŋŋamba kansooke nzije nywaniriza abagenyi bano naye kiyinzika okuba bwe nfuna ka transport ngenda kugendayo direct gyali ewanakimuli abimbuulire bulungi nyo era mugamba abagenyi be batuuse dda ogamba abagenyi bannakimuli yebaaba kale naye kikulu oyo muvubuka alina amalayi lwata nawogera abantu bakuwulire kiki mwana ndi mukambwe ndi muzibu nnyo olunaku lwano kasambulidde ebintu nga byeggunda kyokka nga tewantigeze
gwe wasalawo okusiiba mu nnimiro kati nkole ki baaba embeera ogiraba nawe sawa zino mmeka olima noonya golodi abaana obalaba bizintawaanya baaba olimba njinotambulira kati obusungu obugyewo bakira mpulira ebintu byegunda naye ng'omwana yajana n'abagamba nga ngamba ki ngasangawa 11 tufudde kirwelwo olunaku olwo wonna otudde butuuzi gwa mu ddiiro otudde namubako kati ngamba ebigambo tonzita oze n'enkumbi yo mwana gwe tonzita otudde mubako batudde saidi kibannange mpulira nsonyi batudde eno gyotadde gyokubira omugongo tolabeyo emmeeza kati banaye era olimba nnyo waninzijukiza naawe ate gwe bweki oyingidde buyingizi waninzijukiza akasimuko tekabeerako namukubiddeko kumanya sawa emu nkugambe tolima leero nga tekaliiko nfudde ekitiibwa baliwa bali eno ekyengulu engere bannange ebyana byette naye baaba olimba okimanyi nze nenyini masanyu mu maka muno mulujja lwakitaffe ati nentumye n'omwana teyakusanzeewo nze empogola bwe yatisiriza bwogiriira bwekiri nze ngutandise ogwangwe amasanyu go gatandise omwana wakaliba aliwa banaye mumuletera akaliba ke
Era kubanga Wow. tomanya abayinza okuba balina kyenjawulo. Sanso bala bako basebo. Amina senga na fetu sanso basanga senga. Sanso bala bako banyabo. Senga. Erate basebo. Erate senga. Yenyabo. Muri mutyeyo sebo. Senga tuliyo tutyo. Erate banyabo. Erate senga. Nyazibya mtyano banyabo. Senga tusiriyo bubinyo mpesi mwenu. Amina senga. Mwanyinaze oba bannyinaze abaami abo n'abakyala abo bwe mulaba abanyumya obulungi bazze dda wano era nga bagamba nti mummwe mulimu abamanyi muwala wammwe omu wano bamumanyi n'amannya ye Magi ye Nangendo bonna bagoogedde mbu mwasisinkaganako lumu nabo era mukummwe abamanyi naye abasoose wano bagambye mbu tebabamanyi ne bajuliza gwe naaki abaami abo n'abakyala abo obamanyi gwe kati gwobasimulula gwobasiba bannange baabo kwangi abaami abo nandibadde mbategeera naye amaaso gange tegalaba bulungi gasibiriza galiko ekifu ne bwentunula bwenti sitegeera bonna sitegeera bulungi tobalaba bulungi ate ne kagaalu kubindi kange nakeerabiddeyo ekitegeeza nange tondaba nawe sikulaba mwanyinazeewo naye eddoboozi lyo ndiwulira mpulira buwuli eddoboozi naye ate nandisabye nkulabe nkutegeere kati ati baliko ku kyalo kino kibayita Lukeeka. Essebo senga kyamazima yefe abalaga okujja ku lunaku olufaanaganako bwe ruti era senga okumanya tuli beerufu nnyo P.O. Box Care of Senga ekyamazima amaaso go gagenda kugwega gateekwa okutulaba. muwakazinda akadogooli twere mwanyinaze lindamu kiki tufuna otabuka butabusaati mwanyinaze kati olaba kati ndaba nange ondaba kati naawe nkutegedde kakati abo abaami n'abakyala bali awo ebaamu obamanyi bonna kutwali bonna mugendo oba olina mukko ow'enjawulo okuga nti ono tandi baabo ono mumanyi nnyo bonna mbadde mbamanyi naye ate waliwo asingako mulimu aw'enjawulo waliwo ow'enjawulo kati mwazisiimwa yajja bitoggo okumanya bonna ate n'omanyamu ow'enjawulo obadda nkugamba nti ndi wanjawulo nnyo mu bantu bano ng'owakana kati okirabye evubu omanyi ninako emidaala gyange eyo mu katale enono mukatale kaffe wano omanyi emidaala gyange 15 manyi ffe tuli bagagga nze mbamanyi kumanyi mwanyinazo oli mukozi kakati nga ddinayo omwana wange bwe ntambula naye ono Magi mbalaba oyo Magi kakati engeri gye nali nkaddiye nga yakwatirako ekitabo ng'agenda asolooza ki akasente kammwe mu midaala gyammwe kati bwe tunnyuka otyo nga mbeerako ekisero kyemutikka mupanga entwala yammwe Magi omutisse tutambula tudde ewaka otyo kati bwe twatambula tudde ewaka ngenda okulaba okukyuka okutunula emabega olwo Magi gwe omukulembeddeko ebigere mu maaso kati ngenda okutambula okudda emabega ate nga waliwo eddensi otyo ebiwambye Magi nga limwetikiddeko limugjeeko omugugu ligwetise olwo n'otabuka n'olibuggwerera bwe natunula bwe neŋŋamba ate kino kiki otyo
Eddenzi nebikola litya? Eddenzi nebidduka? ate yadduka yadda bulungi butereevu mu maaso gange otyo nelifukamira nelifukamira kati bwe lyafukamira negamba bannange birabika baalikuza bulungi omuntu ono waba alina empisa bwati otyo ebiro bino nga tasangika otyo kati ogenda okumaliriza ensonga z'ababiri Magi n'Eddenzi ly'otamanyi. Kati ngenda okumaliriza ensonga z'ababiri ne Magi nga ndaba muguddemu kemiki mulimu chemistry olwo chemistry yajje olaba tokyabitegeera bulungi Magi atandise okugwa amatu ngamanyi neŋŋamba ebintu bino otyo bisaana ewabaabo ewa taata sijja bisobola ensonga zikoze eki ensonga nga zikususseeko nga zinsusseeko kwe kusalawo bayite kwe kusalawo bajje wano kakati mwannyinaze bangi taata tukulinako buzibu nze nkwesiga olaba wasalawo obakulembere watuuse wano manye ensonga zino ojja zimaliriza kakati ndaba oyo omukulu abatutte mugundi gyensinga okwagala kubanga yagambye ambuleera ye manvuuli 26 wuno asembedde ewunya enkuba wamu n'omusana kakati kwekyogenda okukola weekwanye dijja agenda kukuwa akayimba ogende mu buuyi buli olondemu oyo gwogambye eyasitulirako Magi ekisero omutulage wano nzejja kukubuulira ebiddako kubanga nkuvubiriza ewaawo siwabyawo nsaba nzikirize ntuke ku kyalo kino bukeeka tuuka ate kano bakateerezaamu muganda wange alina erinnya lyakoogera aliwo yenna Dr. Samuel kano takayita kano akakeeka ka bulijjo akayita ati aganti kalimu vono akayita vono akayita kakeeka kalimu vono kalimu vono ye dadi essebo dadi nsaba okkirize wamu n'abatakansi abali awo mbalage nti ekintu kino kye tuleese kyekisingira ddala kyo kiri fantastic and marvelous orange wangi ye dadi ekita kino kiri fantastic and marvelous oluwengi kya yero kya orange wangi dadi manyi yero simwagala kubanga ne bwezaala omwana n'aba wa kyenvu taba na bulamu abeera alina kamuli essebo dadi ng'olinga atuwalampa mwabaawo ab'embaga eya kyenvu essebo siwalampa mmwe owalampa nze njogedde ku yero kubanga n'omusana gwe gukaza ennimiro zaffe era nago dadi kyowulira kakola ako ekalina obusungu ekasuukira obwo bucu bwenzijjako oli mukujjako bucu sebo sebyuma sagala nti mawe sebyuma mala okutuukiriza akanyomero akafaanaganako bwe kati mu maaso go sebyuma omwana ono asabye omukoleko dadi weŋŋenda kankikole wangi kino kyenkola kikole wangi enzitulula mbadde manyi nti ofuka dadi mu maaso g'abakulu mbadde ntidde waliyo omulala eyakikola emasaka mwali nani twali tumubuuze namuno mwe tuyenjerera ne tumubuuza nti okola ki ekyo n'akikubawo nti ki ne mugamba si mu maaso g'abakulu ate dadi oba toyagala nkikubewo kireke mu maaso gammwe tekijja dadi njagala kwogera kirabika ng'akola atya era agenda emisana bagamba agaanirwa dadi nsaba onzikirize otyo male okwegobola wangi kaneegobole kikole wangi buli kintu nga kipime bulungi lindako kati osaalizani dadi mbadde negobola ate buloza
obubuwoomi bwe bubadde bunzika nga bunzika mu miswa onywera gwe oba onywera okusooka mbadde nzijjako butwa ekitwa ekakati kankunywere mbadde manyi wasiibye mu mikolo bwegiti sisi esaawa zikyali 10 mu mikolo bwegiti olwo Allah naye aba alumanyi aba amanyi nti omulenzi agenda kukola ojja kuli wa sittati dadi ogwo mbadde nywa gwani kimanyi nze nagambye nkunywera kakati nze sindako muvubuka kati ate nze bwe naabanywa naabanyweraani ojja kuba onywera maama w'abaana be wandi dadi kati kuno kwengenda okunywa gwa Bishop Emmanuel Kisuze Bishop banywera gwe kati yebale kutulinyira mu musaayi Bishop webale nnyo kujja Bishop ono wanywa gwe kuta kabijogaana Bishop nganywa nnyo musajja munene naawe omulaba otyo kakati kano ka Dr. Samuel Ssennyonjo munoonyo oyo muzzukulu wa Mbazire bulemu ekyaggwe mulaba gyali Dr. Samuel bali kujja kumerawo ku mukolo guno kuweesa kitiibwa ekyaggwe temukonja miti wangi ekyaggwe tebakonja miti ng'olinga atuwalampa ndabidde kyenasanga kati kola ku kunoonyereza bwe mukonja abantu mubuuka obadde bubi yaya oyo Dr. Samuel yasoma nnyo ebitabo yasoma nnyo ebitabo Samuel enywayo nga simpomu kakati dadi nsaba okkirize engeri gy'omaze okukakasa nti kirinaamu obuzibu bwonna ate naawe nkuvubirize kuba obwenkya buli wala yewaawo omwana nomukubireko mu ngalo bannange babitegeera bagamba nti twamusasudde era tabanja nakubanja mpola mpola wasiwasi ayagala kunsibya nte ku gaali dali omanyi essebo essanyu eringi emmese terina mukazi wangi lyagireko obuwuulu emmese iye nze njimanyeko kimu kuyita mu kkubo limu ogwo gwe mukwesese dadi oluganda ndwegirisizaamu nkulaba okukira ekigote entaligita anti bwekisanga mu ttaka nga kyoyo kijja mwogera bano tebaliiwo sobola kyogera nti omugwagwa dadi kyogere naye totya kisobola walina obuyinza wano kati okoze otya dadi nkuwadde ndabanga gwagenda wangi nti ndabanga yeetegese okusiibula ngenda kunywekereza iye dadi kyana kino bakikuze bannaaye omukulu tomuleka ku mmeeza ekiri era abakyala bakiyige nti omwami we ne bwakomawo eka nga yabadde yeebaseda ku saa 9 ezekiro ozuukuka omwami n'omuliikiriza newankubadde oba walidde dda mazima olumuteera emmere yo ku sowaani abamu nno bebasi tebakuwulira bweyebasiza okukuwulira naawe ofunayo akamere ng'olyako nga naye akatono ejiiko 2 asobola okwesiga emmere kakati dadi badde nsaba onyo nga bwenkunywekereza kale aba harvest mwenna munzikirize mbanywere Uncle Trevor ne ba Asha bonna munzikirize mbanywere navalo dadi nawe akokonywa ndowooza abataka obanywera era nze nywera bonna abantu bebbinikira bonna abasiraamu mwenna abasiibye budde tebunnatuuka bannange banywere kanjire nga mbanywereddewo nawe bajja kukunywera ajja kukiraba dadi entalo ng'olinga aleeta entalo wangi yeggwe lutalo nze Yonasaani oidde agamba nze nti ggwe lutalo Davidi lutalo omwana wa gundi naye waali ku mukolo guno wali twamuletedde ku siddi ate manyi nti mwazze naye nti budde lwakitatuwaamu dadi n'olwobukulu bw'ensonga eyo nsaba okkirize ate ngende muzaamugula kikulinaako kutaggo dadi ndabirawa abantu benaze nabo era basanyufu nnyo naye engalo zaabwe maama essanyu lyabwe terirabika dadi zeezo omuntu bwakkuta
anti bagamba enjala bulwadde ate omukkuto bugayalo dadi kanzireyo n'akange kati kano kaleka eddaani akaliwa dadi kano akebase ako kammwe wangi kako kale essebo aha essebo ndaba waliwo musanyusa okay dadi bona obajja njagala tukole bwe tuti essebo bannyoko beetegeke ewaawo baleetere omwana wange ekimuli ewaawo kubanga atuuka essaawa yonna ewaawo naye dadi ati bagamba nti gw'oyita naye ayinza okuba nga akuyambyemu awo mu ngeri mu oba endala era bw'obanga kubanga kwe kusiima kwate nga neddijje mwali lwaki dadi badde totukkiriza ne tugendera ddala lumu emmengo Ssaabasajja ne tumutuusiza ddala ku mukolo guno n'agubeerako n'abeerawo nga n'abagereka nga weebali kati oluvannyuma dadi ne tugenda ku kiddako n'abagereka jjerumu n'essaabalongo baleete essebo abeere ku mukolo dijja atuweeyo akayimba k'emmengo kwasa abakulu wano ewaawo okay anti kifaananyi kyassa ensekere ojja kukakkanako made manyi nti engeri gyakutte empala bwagenda ku salawo ajja kukikkiriza taata mukwate Ssaabasajja Kabaka ku nsonga y'okuwagira obwakabaka bwa Buganda era yewaawo bannanga obugalo bene tumufunye atuuse yewaawo taata abantu balage bene yewaawo kitulamu katono saida yewaawo Ssaabasajja Ronald Frederick owokubiri owenda mutebi basamala oyo basamulekera amazzi ne banywa wabula bannange ndi musanyufu bityokumulabako oyo wendigwe wali omwana wa Muteesa anti ne maama ekwali Silivia Najinda oyo mama wa Buganda omulungi mbalungi laba Ismailo naye Kabaka atukoze bulungi bannange nze oyo musajja wannaye kiwalina kyemugamba abaani amuyiggira kimanyi nakwiso nagenda nempulira siyogere binaiti wangi mama nabagereka tusensa antiga makabi era kiroganga atolowooza kale tusituke tuddeyo omwana wa Dawudi nageze muyita musabibu gwe ate era ye musala gw'ensi kugambe ekitiibwa n'etteezo bibye wamatambudde tambuddeyo nga munoonya noonya omulungi asinga oloola nazuze byose zuze genda omunooye abazaali okubulamu enkana tambudde nnyo nga munoonya noonya omulungi asinga Yesu nazuze byose zuze genda omunooye natambulanga eddaganonya afaanana ye netusa n'emiti ng'akikulikyekabuye nejojuse amuzanda musumba mukuye nangamba kito kimanyi kyekwe yafaanana ye yeyali ataliakayabulabulebege mukumutumulabanga lwelwazi ate era kyekire emanda yadisula pawula ennyanja eyaliye omusaka gwekikomo bwandikibwa bangi bawone okumutegera maletingirako mulebulaniya ye kabona omukulu atali bali ab'olusaniya omulangira w'emirembe yabikulibwa nabbi Isaaya mugirega abakulu bamolesa mu Bayudaaya Mataya mulaganga Kabaka ate era Masiya makona amolesa ng'omukozi w'ebyamagero Lukana amugyayo nga mwana w'omuntu ne Yokaana namolera akalulu sikawulira webale woma bamaze ingazuze nyose zuze nyengo munone ababeli okufunamu enkaza nanonyo omulungi asinga ngazuze nyose zuze nyengo munone ababeli okufunamu enkaza satisfied konkone mama wakabayibo omwana wa Mukama Isaac mwani kyebandera galira munange Mukama wekabo linjagala lingolerera kyebandera galira munange eno Yesu yekka wamaha tebakulokoka nnyo abo batogala tebakulokoka abo batogala bye tebakucu akalulu kaliwa webale Yesu webale Yesu webale Yesu mbugalo yebale Yesu kati magi ogenda kutuulaawo kanso manyi taata w'abaana dokitaali Gerard Mukuye Gerard Mukuye bana tukubireko obugalo metro nuludda wama
Tebenala byakanyiriro Obanga okimanyi nti omukyalo oyo ye Mami Divine Mukuye Mami Divine Mukuye Makerere Mukikoni Harvest Bible University Harvest Teaching Ministries byonna Makerere Mukikoni sensinyo kulaba Musumba era bali kujja tenukkiriza obeere nkugambye metroni waffe banenge waliwo ebintu ebimu ebyewuunyisa kakajja osaba gwe next man wanje ne bwobeera nga wekukutiriza nnyo atumye okugamba kyakuweereza yafakuya kakiragala akategeeza ebitala bitadde naye nga mwebale kujja bali tugetuleeta ebintu kamume mwinamu abalangira olunaku lwambaga tusanyuke tukyakale mukama wewale producer Daniel tubadde lugendo anonya gwe lubirizi lwange kiwane kulwala endwadde y'omukwano endwadde yalavu ng'erumasi byakwekoza naye mukugumiikiriza nenkufuna malayika wange eri kyabugagga ekikusinga omuwendo nalayidde era kyalayira mu maaso g'abangi sirikulabya nnaku nswiki wange nakufisizanga kadde kano kosazeewo okutwale omutima gwange gumudde balala balungirayo nze noona abasinga obulungi mama taata bulijjo gwe mbagamba nze noona abasinga obulungi omwana mulungi yanyuma okutunuulira nze noona abasinga obulungi lunaku lwambaga ntujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi lunaku lwambaga tujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi kangeze bwe kaba kasana kasana kanga kukumaca bwe bamunyenye njakira mu mutima munda singa wali dola nandiwadde sikuwanyisa bulijjo nsaba katonda olunaku lwembaga lutukadde nendo kwebaka kafeesi kakalungi kagesemba okutunulako ate era nga zukuse nakensooka okutunulako olunaku lwonna nelusiibya kaseko kumatama gange nze noona abasinga obulungi mama taata bulijjo gwe mbagamba nze noona abasinga obulungi omwana mulungi yanyuma okutunuulira nze noona abasinga obulungi lunaku lwambaga ntujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi lunaku lwambaga tujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi bakuzala mwebale okuzalira omumbejja omwana mulungi abanga alina empisa ate ekirala mukakamu wange kisinga byonna atya katonda ate mwesigwa bannange
ngende nono lubirizi wange ngende nono ngeze nono lala balungi nze nona abasinga obulungi mama tata bulijjo no gwe mbagamba nze nona abasinga obulungi omwana mulungi yanyuma okutunuulira nze nona abasinga obulungi lunaku lwa mbaga ntujaguze tukyakale nze nona abasinga obulungi nze nono nze nono nze nona abasinga obulungi nze nona abasinga obulungi nze nona abasinga obulungi lunaku lwa mbaga tujaguze tukyakale nze nona abasinga obulungi nze nono nze nono nze nona abasinga obulungi basinga mwebale okumpa omubeezi nze nona abasinga obulungi batata mwebale ne bamaama nze nona abasinga obulungi n'abako nammwe mbebaza nze nona abasinga obulungi mikwano gyange sibeerabidde nze nona abasinga obulungi nze nono kabite wange nze nona abasinga obulungi mukama weebale okumpa omubeezi nze nona abasinga obulungi nze nona abasinga obulungi olunaku lwa mbaga tusanyuke tukyakale mukama webale producer Daniel lubadde lugendo nanonya gwe lubirizi lwange kimane kulwala endwadde y'omukwano endwadde y'alavu ng'erumazi byakwekoza naye mukugumiikiriza nenkufuna malayika wange teri kyabugagga ekikusinga omuwendo nalayidde nakyalayira mu maaso g'abangi sirikulaga nnaku nswiti wange nakufisizanga kadde kano konsazewo okutwale omutima gwange guwummudde balala balungi naye nze noona abasinga obulungi mama tata bulijjo no gwe mbagamba nze noona abasinga obulungi omwana mulungi yanyuma okutunuulira nze noona abasinga obulungi lunaku lwa mbaga ntujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi nze noona nze noona nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi nze noona abasinga obulungi lunaku lwa mbaga tujaguze tukyakale nze noona abasinga obulungi kangeze bwe kaba kasana kanda kukumakyala ati ng'oli yakedde kugeya ng'ageya magi atandikirawa akomewa dali nkubulire okumanya ngoyo omwana wa ddala nnyo magi ate kakati abantu abamu tebamanyi nisinga obeera oyogera ate ayinza okujja kukooneko obiveeko dde ku ye kale dali kamala omufunamu awo nga bwotuteekayo awo dadi nkyakugamba gamba dadi nazze kuno mu mulembe gwali gwani oba abatusingako ku bukulu banange emyaka awo nga kasabuni okuba nako era nga bakayita kasabuni gwali gwani ndozera gwego sabuni yabeeranga magendo era abantu batandika okukola ebintu ebyefaananyiriza nga ye dadi emabega twagenda e Masaka ne batugamba nti muleete emiti gya sabuni omwana mulenzi kyeyakola mwateekamu nti katulete emiti etulowoozize wano kibaki oluddirira eyo wala oyagala kunkola otya saagala otye otya oyinza ogamba nti nkusibye nga bali omwana mulenzi yagenda mu bbajiro n'abajja obuti nga bufaanaganira ddala n'abusiba n'agamba nti si baleese emiti gya sabbuuni muti gwa sabbuuni mwana yakoze atya ono nanti yakataddeko security nanti ekyamazima bwe kuba kumenyeka ono aba sabbuuni menyamu tulabe akumenyere mama mwe timwayise mu bbajiro omwana yagenda n'ateekamu obuti n'abubasibira abazadde n'abaleetera n'abaga nti kiki sabbuuni dadi okakasizza nti
mamulese sabuni e white star kakati dadi obuyinza obumpeebwa bano bakameramani obalaba bamanyi okukuba ebifaananyi bwe ne bagenda babyoza ebifaananyi byaffe ogeze okulima okubyoza otuweereze nga tobyozezza ate nga olwo n'okubyoza ate nebiguba bijje yankoze bulungi nga tutandika mulimu muli abagamba ye ngaalinga ayitiridde sina byempitiridde linda nzija wagenda okwegunza omutima buli omu yeegazanyizawo enkima mu kibira dadi otudde nnyo n'abataka awo gwe onoomanya engeri gy'obakwatamu basajja bano batuddeawo obwedda gwe onoomanya bweokola dadi twalese ensalwa bweri awo bagenda kugiteekako ku katimba buli vumbe ly'owulira abalenzi bakuno bonna bakimanye image nangendo twakoze tutya mwagenze naye bamutudde Kampala wadi enfumbe yonna yonna gye lituuka nga batadde ennyama eri ku kyoto okimanya bumanya mwana muwala nangendo twamutudde ladies and gentlemen sigenda kulwawo twagala nnyo ebintu by'okuyiga kuvuga ku mmotoka ng'onookwata omukazi n'omutuuze waka n'omubeezaawo mugulire bugulizi mmotoka wadi kakati mugagange Patrick kye yasoose okukola eki okunyweza omutima gwa nangendo gumubeere mu ttaano bwegulo kusooka kumuyigiriza bya mmotoka kuvuga mmotoka banange ubugalo magi agenda kudda eno nga oyo mwana agenda kudda nga yeenyoola agenda kudda nga yeenyoola okay dadi kakati bananga wano wengenda we nagunjukira wano wengenda we nagunjukira olaba oyo mwana Sebyuma omulimu guno agukoze ayinza n'okubatabeera Sebyuma amambi yazizebu ayinza okubatabeera nokuba ebintu byakola biri so professional yasibyenviiri ngeza kukayo shaka biri so professional dadi kakati eri gye tubeera tusooka ne tuyigayokko obuntu kakati dadi kano batugambe tuba tukatwalayo tukatwalireyoko mu nnyonza ako bwoba okatwalayo olina ebigambo by'oteekako awo n'oteekamu akayimba nokugamba nti mwana muwala Magi kano koolaba kali adjustable onyigako bunyizi ne kakka olwo obeera otaddeko wipers mami divine abitegeera oba otaddeko wipers osimula enfufu otyo buli kimu kyonna kyonna eno mmotoka ewedde mipiira emeka 10 mipiira eno yennyini erina ne coats etemala gakulwa kibuli omu ababbi abamanyi okujja ne bamenya simanyi bayingire batwala ebintu eno yo yakoti ekuyigirize motoka ogirokinganga mwana muwala nogirekangawo nga yekudde abagoni ne bakukira bano abagala ebimu kakati ffe eri gye tubeera tuyimba akayimbaka ebeneza atujje wala ne banange ne kasanda wala muganda wange naye abaganda balugera balutuusa ettuufu liba wala akatale k'emmese okasangawo kyaddongere abafubidde ebibuuzo akatale k'emmese mabala ngendo omugagga wange antumye n'agamba nti ebeneza engeri gye tuvudde ewala kwata ali eyo obeere nga mugambe byonna by'ogikozesa motoka byekola emanyi n'okuteekamu ala olwo ebedda mabega amanyi okuteeka eyo ekyuka byonna mu ngeri zonna so mami nangendo abo bakameramani ne baviisaamu okwagala nga bwe bagadde ate oluvannyuma dadi okujjako waganya abavubuka bo okujjawo ebintu bino nzinga kanti Magi ayinza okugamba nti si byaffe tebannange kyekyogera ekyobulago ayinza okugamba nti kati nze kamuwengeza bigambo oba oliawo muganda wange bwaviisaamu naye nakola mulimu gwono addayo nga mukyala wamugamba kulikayo ku mirimu era mazima wanje mwana wange Magi abaami bano n'abakyala bazze dda wano omusana gubokyeza bambi kati gugenze bagamba bazze wano ku lulwo boogera kimu Magi nangendo era tubawadde ekyemisana balidde ne batwetera nabo ebirabo bino byaffeffe byonna nga bwe biri wano naye ekibuuzo kikubanga babireese ku lulwo entebe, sukaali, omunnyu, engoye, sabbuuni, soda, amazzi ne byonna Magi gw'otukkiriza bw'ogamba nti tubirye tutandikirawo
bw'ogamba nti nedda nga basitula ebintu byabwe nga baddewo gye baavuna leka tufe tugambe ki ebintu tubirye mu magi wange magi kati twogenda obisabira oba tufuneyo omuntu abisabira kubanga nze sagala kukola bikunyiiza bestman bestman yani leero wali kati muwa kazinda byalo best oba next man oba ye best mukulu magi agambye ebirabo bino bye mutuleetedde tuweere ddala omukisa mu maka muno naffe tubirye n'omutima gumu tweyanziza siro mukama tukwebaza kubanga ekigambo kyo kiramu wayogera nti bwe mugendanga ewatu ne babaaniriza mubawenga omukisa taata batwaniriza tetuleeta ebirabo tusabye omukisa mu lujja ne mu bantu bonna bebigendamu ate omukisa gwe gumu eri ensawo mwe byavudde okujja basanyuse bagaggawaze bongere yongereko na buli akikwata kitange tusabye amaanyi agalokola gatambulireko kibogerere okubeera omukisa mu maka gaabwe mu linnya lya mukama waffe mukisabidde amiina banange tulino kati muli baddemu okukolako omulimu kikyati ekyamazima ddadi gye tuvudde kawempe balwanira ntebe ab'emagere ku bigere naye nalukoolere nabo balwanira ntebe kati ffe twagambye nti ddadi katubayambe ffe tubajje mu lwokaana olufaanaganako bwe lutyo tubawonya okulekanira entebe y'okukyalo nti ate ssentebe ero si wano omwana mulenzi ne bagamba tibaleeta ey'olugalamirizo era kino nakyo kirabo kyabaddadi bazadde bafa taata mukobereko mubugalo ddadi wamma ebyentebe z'okukyalo biveeko toddamu bikayanira eyeyeyo eri si ntebe era oli bukulu ddadi banna nalukoola yoffe sebo yakkiriza omwana wange ye yeddireyo agendeko ekijuusa bakiyambi bakuyambeko endala nawe ovugemu nebino abaana bagenda kubiba ati omukogo baliise tayogera kuwenkoko eno kwebaza lwamwanyoko nanzikiriza okutwala magi olwaleero omukyala wange asabye bambi abaasi kati mukumu wakazinda byalo naye tuwulire kyagamba eyinza okugamba twala enkoko zo wamwanyinange nga mulamu ate nga mulungi ali bulungi tusaba omukome bulungi bagaliza emikisa kiwedde akyamugabula wewogira mu kutaki abatumata amiina mukondoza kati gwe tokyalina kyogamba mukono bode gamba yose muko kati akasaba kameruni bakimaliriza abakameruna soko gyeyo akazinda byalo akusikaabwe akazinda byalo kajje mu bifaananyi otyo agezesa obugezesa alete kinyanya awo agezesa obugezesa ajje n'ekinyanya oyo mugagga bibye ekinyanya biveeko ogenda kulaba sentebe zagenda okumpanga amaliriza okwogera oyo agenda leeta wano ezzike obagali simanyi badde mwena mmeka aleeta ezzike ngatekwa ogumu ekitundu ogumu akasamba olabe nga tukukubirira enki ate ka sentebe waali sentebe olwano n'omwami omulala obwedda agira obwedda waga andi kumpi nga busungu
era mwagambanga era abavubuka bayaga banyenjaga oyo naye magi baweeko mwana mule tomuliisa lomwesowaani atuuleko tukamirako omwesowaani osobola kiteekaawo abasigadde mutambuze awalala abasigadde mutambuze keeke n'abogezi mubawe era ate fe twakola kabiiki oyinza bawako eyemu ne bagirira ewaabwe wabula banaifu kweyagaliza was a person walibadde okwata vidiyo eno kamulanza kubanga kino kyeŋŋerako kikulu muganda wange swasebo tweyanziza nnyo olw'obumu buno tuusa okwetonda kwange basebo ne bannyabo ntuuseemu leeti obuvunanyizibwa bwemwampa bungi badde nna enkiiko nnyingi naye nga omutima gunnuma saba okwetonda ku lwekyo abako baffe bagenyi baffe mwenna tusanyusa okubalaba basebo ne bannyabo abantu baffe ab'ekitundu nsanyusa okubalabako Patrick atikula. Patrick wasiwasi. Patrick. Matekule kale. The everlasting Father knows they're coming in. The everlasting Father knows they're going out. His mercy reigns, He's always there. And forever, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. And forevermore, He's the Prince of Peace, the Lord of Lords, Emmanuel. Baby love, things of the nature. Nkwebaza nnyo obulungi okukkiriza okwewanga kuleeteddeyo akalalo kano kuleeteddeyo akalalo kano nga mulimu ebibala ng'akabonero ak'okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu obulamu bwaffe okuva leero n'okweyongerayo kusibibidde kakyapulesi kyokuba leero loze waffe yomakyapulesi from today and forever. Bannange obugambo bakugamba mwami Patrick yekka abalala ne batabawulira. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya